Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Era mujja bitegera bulungi nnyo. Njala motagingira muganda wange lususu lwa kimenke obago bamuyita alien skin naye nno bakalwano walo muna Uganda yamuwadde obubaka zinagana okuyingira mu ntalezo wadde ogendamu video gye nakola nga batandika association no association neyo gye batandika eyo nabawa information yange nejire kade walo muna Uganda I know bakabwe bwayagala okuwa muganda foyo alien skin obago jita lususu lwa kimenke kale bo yenna ali yamuliranye lususu lwa kimenke mutegeeze nti omukulu amwetaaga ina obubaka wano ajawuliza obubaka buno so omukulu alien skin wona woli nina information yo nga bana Uganda akulumirirwako ennyo era nga amanye ensonga zino yakuwadde obubaka bwo njagala obuulize sinze ngendo bwogera nze ogwange nagukola dda gwe kenyini wejjire mu bigambo byagenda okugamba bwenvaawo nno njagala ntandike bulungi video ey'olwaliro mpola mpola tugikwate mpola mpola nga twagala tukikwate mpola mpola ng'omuntu ali akatogo kubanga bakakwata mpola mpola bokapapira tusobola kamalawo. Alright, leero sigenda bawa kigulalogi sigenda bawa kalowoozo njala tugende ku video bulungi nnyo eyatuleesa olwaleero naye nga sinagenda ku video njala kuyisa obulango bubiri mbawone message eno mwenna bannayuganda b'enkyukakyuka mbalamusizaako anno baka bw'enjawulo bwe bantumye mbategeeze muganda ffe pato Uganda omuntu wa wansi antegeezeza mbategeeze nti agenda kubanga tulabika ku mutimbagano okumala ebbanga etaliggere ng'akyayina ebizibu byamaliriza ye ng'omuntu ebiri personal so temweraliikirira nti oba ayina obuzibu oba ayina ki no ayina ebintu byakyamaliriza ng'omuntu so asobola omuluma mu kabokisi ke n'omubuuzaako osobola omufuna naye nga ku mutimbagano ayinza otutwalamukko akaseera akatono ennyo okuba nti akyamaliriza ebizibu bye ng'omuntu so mwenna mbategeeza bannayuganda muganda ffe pato Uganda oba pato omuntu wa wansi agenda kubanga asooka n'awummulamuko katono ebbanga etaliggere naye ng'ajja kuba buli kimu ng'akiraba olw'ensonga nti alina byakyamaliriza ng'omuntu then oluvannyuma ajja kudda ate abaweereze nga bulijjo so munamutegedde saagala mugende nti pato nga tukyamula ate ali bulungi nnyo naye akyalina ebizibu byamaliriza ng'omuntu nabagamba tusangiriza bingi nnyo nga ddala abantu ali mu struggle jjukira gye tuli mu mawanga abatunoonya bangi abagala tukyusako bulabe bangi katusooka n'oweewulumuzaamuko nga ne stress nnyingi buli kimu ekigenda mu maaso kikuchallenging era oba tolina windows ngumu nnyo osobola oga nti kino kankite bankole kinne nga ate wayingira dda mu kintu tokyasobola kivaamu so muganda affe basobola okwogerako naye ku ssimu osobola omukubirako ne mubuuzaako naye nga ku internet agenda tutwala obudde obutono si bwonna bwamaanyi nnyo naye nga ajja kuba nga kwali era nga ensonga zigobera bulungi so mwena abadde banyumira program ye 360 degrees ne Uganda zokka mukwano gwaffe pato Uganda ayinza otolamu akadde nga taliiko nesikanene nnyo naye nga kwali ajja kuba ku mutimbagano nga kwali. Alright, ekyo nga kimaze ndowooza njala nsooka empisa obulango buno tulyoke tugende ku video eyatuleese bulungi nnyo obulango buno buli bubiri bwokka bwenjagala buli muntu obuwulirize bulungi nnyo oggyemu kyoyagala oba kisobola okukuyamba oba tekisoboka ndowooza kansooke akalango kano then tulyoke tugende ku video ngenda kuba obulango bubiri bwokka mwenna abantu abandyagadde okugenda mu ggwanga erya Canada waliwo conference zino bbiri zijja kubeerayo omwaka ogujja ngenda sooka basomerako emu n'endala ngenda gisoma then tulabe ki ekyokukola. Let me see here leka ndabe mulinde katono nnyo Alright, ndowooza kansooke neeno sooke empisa buno obulango tugende mu maaso. Conferences zino zigenda kubeerayo bbiri omwaka ogujja naye mu nnaku z'omwezi za njawulo osobola okontaktinga abantu bano ngenda bwenva ku live eno ngenda postinga posti zino bbiri buli omu osobola okontaktinga abantu bekikwatako musobole okuba nga mwongera nabo ku conferences zino. Conference esooka ejja kubagiyita the International Conference on Ending Malnutrition 2024. The International Conference on Ending the Malnutrition 2024. Ejja kutandika omwezi ogwa January ng'enaku z'omwezi 19 okutuukira ddala ng'enaku z'omwezi 21 omwaka 2024.
era omulamu mutufu kugamba the better nutrition for better lives. Ejja kubeera mu kitundu oba ejja kubeera mu kitundu wa conference hall gye bayita the Woodbine Boutique Convention Center, 30 Vice Regency Boulevard, Ebtok on M9W7A4. Registration n'ebisingawo byonna osobola okutuukirira omukyala abakyala bano babiri. Osobola okutuukirira omukyala Doreen ku email ye eri doreen@extremeinvents.com. Osobola okutuukirira mu ku Robert @extremeinvents.com. Era nga balina ne company etegeka emikolo egy'enjawulo mu ggwanga erya Canada buli Uganda era nga yolotegeka omukolo. Company ero bagiyita Extreme Music and Events. Ojja okusobola okubafuna, osobola okuba nga oyogerako nabo. Essimu kw'osobola okufunira omukyalo ono Doreen eri +1 64 79 29 03 40. Osobola okuba nga omutuukirira n'oba nga osobola okwogerako naye n'akubuulira ki ekyetaagisa na ngeri ki gy'osobola okuba nga obatuukiriramu basobole okukolera ky'oyagala. Then conference endala ey'okubiri gy'ensembyayo bagiyita the Global Conference on Girl Child Empowerment 2024. Ng'eno nayo egenda kubeerayo mu mwaka gwa 2024. Omulamu omutuufu ogwa convention oba conference eno Empowering Girl Child to Change the Future egenda kubeera mu kifo kyekimu kyenjogeddeko wali oba kyensosa okusoma kweri post esoose baje ekifo conference eno boutique conference eno wegenda okubeera bayitawo Woodbine Banquet and Conventional Hall, 30 Vice Regency Boulevard, Toronto, Ontario, M9W7A4. Registration is abantu bonna abali international delegates kweziri, hotel books nzizona kweziri, ejjatandika ngenda kuzomwezi 23 omwezi ejjakutandika mu kuzomwezi ejjakubira mwezi ogwokusatu ngenda kuzomwezi 23 okutukira dda ngenda kuzomwezi 24 omwaka 2024. Ngoyagala okwogerako n'abantu bano bekikwatako balina WhatsApp number eri +1 647 616 1415. Osobola batuukirira ku email yaabwe info at the marriage the tindako. Osobola batuukirira ku WhatsApp number gye nkuwadde, osobola kubatuukirira ku email yaabwe eri info at theamarriagegirls.org. Osobola batuukirira ku ndala eri damraj@gmail.com oba osobola ogenda ku website yaabwe nayo ojja kuba owafuna bulungi. Ngenda postinga conferences zino after this live buli muntu osobola okuba nga ogezesa omukisa gwo okubanga obatuusa oyogerako nabo bakula ekyekyokukola. Conferences zino zibeesinga okuyamba abantu kati ng'eno gyensembezaayo eya Empowering Girl Child to change the future ejja kuba ebeesinga ku baana ab'obuwala n'abakyala. Then eno esoose gye nasookeddeko ddala nayo ebeesinga ku bakyala n'abaana abato abali mu mbeera ey'okuba nti tebaliisibwa bulungi ate nga omwana mugimu ava ku ngozi. Buli muntu lwaba nga alidde bulungi kiba kitegeeza nti embeera ye eba etambula bulungi. Kati naawo nvuddewo kati njala genda ku kyandeese ku video entuufu yandeese tuleke tutandike video eyaleero. Ndowooza yose lyetuuse bulungi kubanga twetaaga ensonga zino tuzikwate kintu kikulu ate ng'ensi ezitegedde. Njala muntagingire Simon Abasajja akulira amakomera gonna mu Uganda n'omwogezi w'amakomera omukulu gwe bayita Abayine Frank Abayine. Njagala mubeereko kuno ne mukama Yose Tibahabula naye abeereko. Information eno njagala egende mwenna eri bannayuganda ng'omanyi nti olina muganda wo musibe ali eyo emikono gitawumira muwemba. Njagala owulize bulungi nnyo ku kikigenda mu maaso mu Uganda n'enteekateeka ya Yose. Yose Tibahabulwa nkimanyi ku video kuno kuoli oba akantu kano baana akakusaliramu. Tugamba omuze gufiira ku mugumba
ate ebiseera ebisinga nti ow'omululu bw'otamugira mmere ku mmeeza asigala ali mu kulya mpaka lwayabika ne Yosere Mukutta kimufuukidde ekizibu nenna information gyengendo bawo mu kusembayo wali mujja kutya obutayiga w'abasajja bano nabagaba n'abasajja balina ekizibu kimu baasoma naye tebalina kye tuyita common sense oba amagezi amazaale okusoma ko baasomako ekito naye amagezi amazaale tebalina wuliriza enteekateeka abasajja bano Yosere Tibahabulwa ne mutabani we Muhoozi Kanyirugaba balina enteekateeka nga bagenda kweyambisa omukulu akulira amakomera nepo n'omwogezi w'amakomera n'ebitongole ebirala by'okwerinda balina enteekateeka nnene nnyo ey'okuteeka obulabe eri abasibe naddala abasibe bonna Abaganda bw'obanga oli Muganda ng'oli mu makomera agali mu Buganda n'ageesudde bweru wa Buganda ng'oli Muganda bw'owulira nga wazzeewo enkyukakyuka nti bagenda kukola transfer oba okujja mu kkomera erimu okutwala mu kkomera eddala kimanye nti eyakwalula esiridde etya Yosere Tibahabulwa ne mutabani we ekyokutta bannansi bannakabala kimufuukidde ekizibu atedde okutira ddala Abaganda omukulu ono bawulira ekigambo Muganda kimujijiranga envunza eyakatojjera mu kigere era ye buli lwaloota aloota Tabaganda kubanga ye kyamanyi kye kimusingira okumunyumira ne bw'omutuuza n'omubuuza musango ki Omuganda kye yakkola tasobola kikubuulira Wetwogerera Yoseri amaze okuyisa ebiragiro namutayiika n'ategeeza akulira amakomera asemuliro Abasajja okubanga akola enteekateeka eronda buli musibe yenna gyali nga Muganda bamujje mu kkomera gyali bamutwale mu makomera agaliraanye ensalosalo za Uganda ne Democratic Republic of Congo nga bano bonna gye bagenda bakomera ku makomera agali eyo kiki ekigendera ekiri mu kino mukimanyi bulungi nnyo Yoseri mu kutinkula entalo tali amukwatira nsawo n'okwagala okuyingirira ebitamukwatako tena amukwatira nsawo Wetwogerera essaawa zino ayagala kukola ekintu kino addeyo yeefubitike mu Congo kubanga Congo lemufuukidde akagomba kikyayagala okukozesa manyi yakwata ejjinja n'alikubisa ebinyonyi bibiri enteekateeka ye eri bweti ekintu kino ayagala kikola okukendeeza ennamba y'abasibe naddala Baganda bali mu makomera ng'abasebusi ekyokubiri ayagala kikozesa ng'akanyeebwa kyetandise bite akikozese bw'amala kikozesa kimuviireko okulozesa abantu nti Uganda erumbiddwa addeyo yeefubitike mu ggwanga erya Congo enteekateeka eri etya mu nteekateeka eno ey'okukwata abasibe bonna Abaganda buli gye bali babashifting oba batambuze babakyusa bajje mu makomera gonna babastationing ku makomera agaliranye booda ya Uganda ne Congo oluvannyuma alagire abatamanya ngamba abe ADF wepo n'aba M23 balumba amakomera gano basanjage buli kintu kyonna kye basanga mu kkomera eyo oluvannyuma aveeyo nga ye bwe yekaza ng'omusazi uli ayiko kkubo agambe nti abayikira ba ADF balumbye eggwanga Uganda ku nsalosalo yaalyo ne balumba amakomera ne batta bannayuganda abali mu 10,000 kino kijja muwaliriza okutwala okuyingiza abasirikale be mu ggwanga erya Congo ganda bagisi mufungize nga twalira muntu yenna amukubye ku mukurenso nga tajja kuba amaze okulaga ensi nti eggwanga lirumbiddwa so nga ate n'enteekateeka namutayiika agikola okutta abasajja Baganda wepo n'okugikozesa ng'akanyeebwa okudda okuyingira eggwanga lya Burundi lya Congo kale mwenna ntegeeza bannayuganda naddala abalwanyizi b'eddembe ne bannabyabufuzi mutegere ekintu kino nti singa muwulira nti amakomera agaliraanye ensalosalo ya Uganda bagituyita booda mu luzungu galumbiddwa era abasibe battiddwa tobuuza ani akikoze oyo Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyirugaba be balina enteekateeka ey'okutta abasibe bonna Abaganda ng'abakyusa mu makomera okuva gye bali batwala ku booda ku makomera agaliraanye booda ya Uganda gye bagenda basanjagira ng'enkoko ate oluvannyuma akikole kagenderere yesoga eggwanga lya Congo ng'anoonyaayo awo bennyini abase kinajjukirwa nti Museveni kennyini ye ADF Museveni kennyini ye M23 ate era ye Koni ye Alisira Kwena ye buli kimu nga ye bwe yeeyita Sebintu yalooza tetukyategeera tuli basiru nnyo naye ng'ate okutegeera kwe tutudde so njagala otegeeza public ku nsonga zino nti buulira nti Uganda yalumbiddwa ku booda zaayo naye balumbye makomera ne batta bannayuganda basinga obwe gye badde mu kkomera ekyo kyonna yajja kuvaayo akiteekeko kubayeekera abavudde Congo nti basse bannayuganda oluvannyuma yeesogga eggwanga erya Kenya yeggwanga erya Congo ng'anoonya abayeekera bano naye ng'abantu abagenda okuba basinga obungi bagenda okuttibwa bagenda kubeera basajja n'abakazi Abaganda abagenda okujja mu makomera gonna ageetoolodde eggwanga Uganda battibwe era nga kino bakiteesaako which ewedde nga bali ne mutabani we mu State House Entebbe nga bagenda kituukiriza bulungi nnyo kale katukulinde kola emikolo gyo bulungi ffe weetuli nga bulijjo ekyo kiwedde ngenze ku nsonga endala mwenna abantu
abali mbitundu byoku luguudo lwa Jinja Road nga tuvudde mabiro okudde side eri waliwo olutalo lwadde lutwali lusasulire netu lwazze ku mawulire terulabiseko wantu wonna nenga olutalo lwabadde wakati wa Bright Rwamirama ne Jeno Kahindo Otafiire ng'olutalo lwavudde ku kwagala kutwala ettaka lya Njeru ranch erya gavumenti kubalundira n'okugezesa ebisolo ebyenjawulo. Olutalo lwabadde ku Lwokuna wakati wa ssaawa 4 ez'okumakya mu kitundu kye bayita Njeru ku ttaka lya gavumenti okulundirwa ebisolo n'okugezesebwa ebisolo. Olutalo lwabadde wakati wa Jeno Kahindo Otafiire ne Bright Rwamirama bennyini buli omu yeegwanyiza ettaka lino era ng'aliyita lye lwatandise lutya. Tumaze ebbanga lingi nnyo nga Kahindo Otafiire yeefuddemu mu kubba ettaka gy'obeera nti banamuzika bagenda muzika ku lyonna. Ne lwa Bright Rwamirama talutulumidde mwana naye n'agamba naye ngenda kunoonya ettaka ly'enziba. Yegoyeganga ettaka ekiwejjowejjo nga limututte ku ttaka lino erya Enjeru. Olutalo lwagenza otuukawo nga Kahindo Otafiire yeesooka ettaka lino naye nga ate ne Bright Rwamirama kyeka baali bamuzikirirako nti ettaka lino naye asobola oddyefunira. Butyo Bright Rwamirama yazze Kahindo Otafiire olwategedde nti Bright Rwamirama aleese amagye ga UPDF okweddiza ettaka lino. Kahindo Otafiire ndowooza yabadde wala nnyo n'akubira muwala we eyazze n'amagye ga military police gano ag'emakindye n'agaleeta ne batuuka okubanga bagwangana mu bulago wakati w'amagye ga UPDF aga SFC wepo n'aga military police agamba ready top ng'enkaana zaavudde ku ttaka lino erya gavumenti erya Njeru erulundwako ebisolo n'okunoonyereza ku mbeera y'ebisolo ebiba birina okukola ki ebya gavumenti kwagita eringa research center naye nga eryo ttaka lya gavumenti. Yogayoga bayise poliisi bambi babadde nga bwana bwa nassale kubali abantu ng'ebitogi bagwangana mu bulago olw'ettaka lino. Lwagenza okuggwa ng'era bijulidde nti balina genda ate wa musajja waabwe abatawuluza ku ntukaana zino naye ng'olutalo lwavuddemu n'amasasi agaabalusenga emberenge lwakuba nti baaganye w'amawulire wadde muntu yina okukwata ekifaananyi lw'ensonga nti olutalo lwabadde ddeka busa ng'abalwanira ettaka lino mu kitundu ky'Enjeru awo ku ttaka lya gavumenti. Kale wendeebuliza mmwe basajja bakulu abalwanira ettaka eryo lya Buganda wadde gavumenti yalitwala. Bright Rwamirama oli musajja Munyarwanda. Kahindo Otafiire kiki ekyo ewammwe yiri eri kihiishi simanyi ludda wa naye nolwanira ettaka eriri eky'Enjeru mufaananyi ensi mufaayo nayo yaki mufaana ensi lwaki otuuka ogenda Enjeru okyankalanye abasajja n'abakazi abali ku ttaka eryo mugobeko abantu ettaka mbasaasidde. Kale naago nno mwate mugategedde kati ndowooza katugende ku ntandikwa ya video entuufu yatuleese. Kasumeti president wange atuuse bulungi nnyo. Ntandikirewa ndowooza kantandikire wano bwete. Mumanyi ensonga lwaki Yoseri ayagala nnyo abasajja abayindi bakome mu ggwanga kubanga akimanyi nti engeri gy'ayinza okubbamu ssente n'okuzinaazamu zitukule alina kukozesa amagulu meeru bano abayindi n'Abapakistan. Wetwogerera eggwanga liri mu kattu nga ssente zonna ezisinga obungi Yoseri yaziteeka mu bamagulu meeru naddala bano abayindi n'Abapakistan abamusiga weyita bamusiga nsimbi. Mwanaleka video k'omukulu OFDC nga nnyonnyola butya Museveni bwafunamu ensimbi za Uganda. Nezija ne bagakolo mu Kampala yina ebizimbe ebirimu bya First Family abantu baseka baga nti kisoboka naye mujja kitegeera ng'ensema zokyuka mujja tegeera. Ne bagamba Sudiri y'omu ku bantu abalina ssente za Uganda empitirivu era ssente zino Museveni okuleeta abayindi bano okubazza kinaategereka nti ebintu bino byonna Amini yali yabisasula era njagala ombulireyo omusango gwonna oguli mu kooti ogulaga nti abayindi bawaabira gavumenti ya Uganda mbu yabagoba mu Uganda nga tebasasudde bintu byabwe teguliye kubanga Amini yaleka abasasudde. Olw'okuba nti Museveni musajja mubbi buli kimu ayagala kiteeka mu mikono gye nga ye yeefudde kabaka abasololeza musololeze yensonga lwaki nti ebintu byonna ebisinga obungi Museveni yabiteeka mu mannya g'abantu naye ng'ate ebintu bibye. Wetwogerera essaawa zino kambazanyire ka video kano mbabuulire bantu ki abalina abantu be tulina okunoonya nga obudde bukyuse olw'ensonga nti bano balina ssente zaffe
webuze lwaki mu bwavu obuyitirivu buli luguudo olufuluma n'okuyingira Kampala bazimbyeko flat eno ngedduka bayinza ogizimbira wakati w'emyezi ennaku 5 lwaki mu Uganda lwaki mu Eastern Central Africa Uganda yesinga arcade ennyingi oba shopping malls ennyingi lwaki kubanga abasajja bakwata ssente bagala ebintu bibiri kuzimba na kugula mataka kyovula nti bainvestinze nnyo mu mataka bainvestinze nnyo okuzimba arcade nezi flat okwetoola ekibuga Kampala Mukono Wakiso Ntebe gye bateeka ssente zaabwe kati ssente zonna Museveni azooza atya akwata ssente z'ababbye n'aziwa bano abayimbi ne bajja bazimba za arcade ne bazimba zi hoteli ne bazimba zo office abamu nabo ebizimbe bikalu ne bifuuka byabwe ne batandika obijjamu ensimbi ezibamu ze baddiza Museveni bwe mulowooza nti ssente zimusasula abantu ba bulijjo gatugambe nga rent naye ng'ate ekituufu kiri nti musasula Museveni kennyini ssente zennyini ezammwe eza gavumenti ze musasula Museveni nga muyita mu bantu evula nti buli kintu kyonna kiba kiremye Sudido Pareria atajja n'abeera nga yakitwala katuliza nnyo akavidiyo kano tuke tugende mu maaso. Minister of Justice gives Sudir Pareria 450 million shilling in rent. The Minister of ICT gives Sudir 320 million. The Minister of Gender at Simamanyo pays Sudir 250 million. The Anti-Corruption Court in Kororo gives Sudir 180 million shilling per month. The Minister of East African Affairs pays Sudir 280 million shilling at Kingdom. The Equal Opportunities Commission pays Sudir 86 million shilling at Kingdom. Minister of Internal Affairs pays another 60 million shilling because of some other smaller departments. Parliament of Uganda pays 860 million shilling to Sudir every month. Presidential advisors, these ones are Amelia Chambade, Kamuntu, Sarah Chiyingi, who sit at Kingdom. Every month they pay 66 million shilling in rent. Uganda Revenue Authority pays Sudir 300 million shilling for a warehouse on Kampala Road. The Electoral Commission pays 300 million shilling to Sudir for a warehouse in Ntinda. Which means, if you total this, that every month, government pays Sudir every month 2.9 billion shilling, which translates into 97 million shilling per day, and 4 million shilling per hour, and 600,000 per minute. So every minute, Sudir collects 600,000 from government. Mr. Museveni will need now to tell us, because he now wants to add ostensibly to construct a conference facility for a meeting of non-aligned movement. What is so special with Sudir? And how does Sudir sniff these opportunities in the government? How does he get to know? The same Sudir took over land formerly of CMI, is about to finish a building there, and then you see government departments running there. The same Sudir took over land for Chitante School near Kampala Parents, is constructing. You will see government running there. What is so special with Sudir? Is it Sudir or Mr. Museveni and his agents are hiding under Sudir? We cannot afford to give Sudir 100 billion shilling, yet we are now stuck as government to the extent of borrowing money from money lenders from Kenya. Mr. Museveni must tell us, if it is him who is taking the money, then we will know. And I want to warn Mr. Museveni, today you have guns surrounding you, you are in charge. Tomorrow you are not in power. That's what happened to Zuma in South Africa and Gupta. Combined they were freezing South Africans, which is now is doing with Museveni. Really, do the NRM MPs want to come back in parliament and behave like they are drunkards who have opposed this 3% supplementary, and now after drinking and buru roasting in the Chankwans, they come singing that it is now okay? It will be the surprise of the century, and I wait to see these MPs, how they will behave when they return from Chankwans. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Buli mwezi gumu Sudiri afuna obumbu 2.9 mu ssente ez'obupangisa ze bamuwa okuva mu bizimbe byonna ebyali bya gavumenti. Sudiri bye bamuwa n'ebyo byazimbye ku ssente z'omuwa omusolo ze ssente ze bamuwa
buli dakiika eyita ku ssaawa mu Uganda Sudi yayingiza emitwalo 6 ku sserezo mu omusolo buli dakiika buli wobala nti olunaku lukedde buli dakiika eyita Sudi afuna emitwalo 6 ku sserezo mu omusolo ku bizimbe byonna byalina mu Kampala nenga ate byonna byali bya gavumenti bimu bizimbe kusereza mu omusolo bw'ate Museveni bwayozaamu ssente zawo sigenda kulwawo. Mu bantu abalina ssente zino ez'ekika kino Sudi mutegedde bulungi nnyo. Kuliko Karimu Hirigi mumanyi bulungi nnyo atwala Imperial Group of Companies mumanyi bulungi nnyo okuli Botanical Beach okuli Resort Entebbe okuli Equatorio okuli Grand Imperial okuli Imperial Royal eri mabega wa Serena Hotel ne companies nyingi. Kuliko Mukwano mumanyi bulungi nnyo ewali UTC yatwalawo eri mu industry yanatwalayo eri ku Kyagwero gye twazanyiranga okuwakiseka nayo natwalayo. Kuliko Aga Khan yona nyini Serena Zombi yena nyini amasomero gonna Mutesa wa Amini Geresa asasudde gonna agayinja community Aga Khan oye mu Aga Khan. Kuliko Shumu Mukeshi oyo ne muntu wa Museveni yali yagala okwavuwaza akatatumba. Kuliko Amina ono mukyala Musomali ali mu Uganda kusali musale ono ne mu budget ya Uganda mwali amaze emyaka 2 ng'akola ekintu kino kutola serezo mu omusolo. Kuliko Mandela mumanyire musajja Musomali ono sereza Uganda yazitulira mu ddala emulyoka mutegeera buli kimu kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga. Naza mutegedde bulungi lwaki sente za Uganda ziri mu bayindi n'Abapakistani n'abantu n'abannakigwanyiza bali mu Uganda. Kati bw'owulira omuntu omungajja ayogerera ku social media ebigere bitategerekeka wogwire eddalo njagala bazannyira kiripu y'omukyalo ono bwe nali mmanyi nti agera n'okuva yayingira mu NRM tategeera kyokka yalina okunoonyereza abali b'enguzi mu Uganda naye tasobola kuvaayo kwogera bigabo bitegeera kubanga akudalidde nnyo bannayuganda bawo omusolo nti ye nga yegobawo obulimu tannakyasobola kukola mwe mulina okulwanyisa enguzi mu nsi ezaakulaakulana obono yavudde mu ofiisi n'omusiba n'omusiba kubanga ebigabo byayogedde biswaza nnyo. Muwulize omukyalo no Betty Olive Namusango Kamya yaliwo FDC ebigabo byayogedde ng'akinamukira bannayuganda biri mu luzungu era bibavunda tuko tugenda ku video entufu yatuleese wuliriza bulungi nnyo. For us seated on this side, me here and Mr. Makababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there is no medicine. Ulira? I'm telling you the truth. Agambye kubbo abakungu ba gavumenti tekuli n'omu agenda kufiira mu ddwaliro ly'e Mulago mbokuba teriddagala. Agambye kubbo abakola mu gavumenti ya Yosere tekuli n'omu agenda kufiira mu ddwaliro ly'e Mulago oba ery'ekiruddu. Mwe bannayuganda bamugenda okufiira mu kubanga bo balina obusobozi abali mu gavumenti ogende Nairobi ofuna eddagala. N'agamba kubbo tekuli n'omu asobola kuba nti awulira ebinnya ebiri mu Kampala wadde otwala emmotoka ye mu ggala gyekisooka emmotoka zaabwe gavumenti yezikola ekyokuli batambulira mu V8 teziwulira binnya kati gwe avuga kavitiizi ne kalawuumu gw'osiba mu ggala buli lunaku ng'otwala bakanikira emmotoka kubanga bo bavuga V8. Wuliriza bulungi nnyo. Agambye omugero fiira mu lwala kuba bo tebasobola kufiira mu madwaliro basobola okugenda ebweru. Wuliriza bulungi nnyo video ketandike. For us seated on this side, me here and Mr. Makababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there is no medicine. Ulira. I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane and take him to America. Ulira. He is not and I am not a victim of corruption. Ulira. You must know who the victim is. Ulira. And start fighting as a victim. Ulira. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money, and the roads are bad, me and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. Wanji? It is you who is filling the potholes. And for you with your small kabambi kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Ngenda kudda mwoza nye video kasoke mbaddire mulungi. Omukyala Betta Namisango Olive Kamya
kalisoliso wa government alina okukwata abalenguzi agambye ye n'abakola mu government si bavunaanyizibwa ku kulondola n'okunoonya abantu abali enguzi mu government. Kubanga bo buli bwenguzi tebubakwatako nga bali mu government, bukwatako mu bannayuganda. Nti ne bwebanga emulago teri ddagala oba ekiruddu, ye tekimukwatako. Agenda kukubirayo seeri, agenda kukubira minisita, bakubire simanyi permanent secretary, abo ngeddwale mu America, Abongereza mu Europe bagenda bamujjanja, bye tebimukwatako, ye tagenda kufira mu Uganda. N'agenda mu maaso n'agamba nti era ye bw'abanga ali mu Uganda n'ebinnya tebimukwatako kubanga emmotoka ze bavuga V8 teziwulira binnya mu bannayuganda ebinnya bibakwatako kubanga gwe avuga ka VTZ simere bulawumu bwe kagwa mu kinnya ng'osiba mu galaji ng'okola kubanga ye wavuga V8 ye tagenda na ku service government yekola service yakuba mukubi simu nga n'olira omukazi ku myaka gye ng'ayogera arrogantire kati ono bw'afa nga mutugaana okuseka nze mbuuza eno embata ya neti bwefa nga mutugaana okuseka kubanga tumubuuza bagenda kuzika mu office mu V8 oba bagenda kuzika mu America gy'oboolaze mbabuuzizza mmwe ono bwafa nga mugamba tugaanye okuseka oba tetuseka tuwaki tetuseka kandi badde mu video mujiuliza bulungi nnyo naye nga nalagitimba nga maze nvudde kule ku live kuno muwuliza abantu abali mu government. For us seated on this side, here, Mr. Makababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there's no medicine. Yeah. I'm telling you. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane and take him to America. He is not, and I am not, a victim of corruption. You must know who the victim is. And start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money, and the roads are bad, me and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. It is you who is filling the potholes. And for you with your small car, Bikawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Okay, Mochara Betty Namisango Olive Kamya. Jebaleko mama. Ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Golowooza enviiri zo we zaatandikira we ziri. Kiki ekikuli enviiri otuka okufuna ekiwala tekikulinga olujja lw'essabo. Nkubuuza enviiri zo gye ziri n'ekiwalata gye kiri oba ekyeyincho gye kyatandikira kiki ekikuli enviiri. Okwogera arrogantly tekina kigenda kuyamba. Mu mateeka mu constitution oli mu officer w'abantu b'osekerera maama. Tosekerera nkenku oba tosekerera wankenku ng'owanise. Omanyi bwe mwambala galubindi kwa obuyindo bwalinga obugatto bw'embizzi munemuuza mu musinga okutegeera. Kati gwotaddeko galubindi ogitadde kayinda kakulinga akagatto k'embizzi arrogant oyogera ojerega bannayuganda naye nga gwojerega munnayuganda ali ku kkubo state council gwejjako 10,000 gwegenze mu katale ne mujjako omutwalo owa boda oba owa taxi oba omuntu ali mu office akola go bajjako pay as you earn NSSF simanyi biki yali mu kusenteze zoli mu kwogera biga bitakwatagana. Nkubuuzizza ekikuli enviiri zo bazitwe zaali olyoko weera ekyenkikulinga ng'olujja lw'essabo lutali lwere ne galubindi zotadde kayindi akakulinga obugatto bw'embizzi olyoko oyogere nga atalina magezi mwaka tatubaga ebigambo ki era n'otunda omukazi ku myaka gye nga takyagikozesa ne weewuunya bano abantu abalowooza lunaku ki ngira muga nti abantu bavuma lwaki tetukuvuma ggwe bw'obanga tomanyi buvunaanyizibwa bw'olina nga ne ofisi gy'otuttemu semateeka ga nti y'abantu nze neewuunya bano abasajja sigenda kulwako ngenda kupostinga abantu banaakubuulira biki baagala okugamba tuvuddewo ndowooza kansubira Mr. President atuuse bulungi nnyo kuli Kaye Masaka webale kusaabula bigambo bya Yoseeri
twanyumiddwa nnyo era webali nnyo genda naye njala tegeeza bannayuganda President Mwamula yabadde bulungi n'asabula ebigo bya Yoseri yabaddeko ne mu lukuŋŋaana olukubaganya ebirowoozo butya bayinza okukyusaamu mu mateeka agafuga ebyokulonda mukulembeze yankulikayo ndabe bangi nnyo okubaganya ebirowoozo lwaki yagenze kituyamba kibi naye nze nina enjogera egamba nti totta kibe nga tunnakikene nyandusu tottanga kibe nga tunnakikene kyaki tunnakikene nyandusu Kyagulanyi ebbanga lyamaze mu byobufuzi teginawera myaka 5 alina okustudinga abantu bano alina okubalaga nti ali flexible omanyi omuntu olina okugenda n'ekintu abantu kibakulaga kyolaga naye gwe kennyini weetegereza era omwami oyo ebintu byazannya bamubijja balumya omutwe nange binumya omutwe ne bwe mala neetula ngamba okay abantu bano batasobola bakasoshetinga nabo mu ngeri yonna alina okutuulako mu bantu bano n'amanya endowooza yaabwe n'omuleka n'agenda n'amala obbawuliriza n'akitegera kye bagenda okutesa nedde we n'atuula ne yeetegereza n'abaka amugaa nti kino kyabaddeko kinebwe so president jala okubaza nti abantu amubayiza okuba bakirabye obuyinki ogenzeeyo kuba buwandigaanyi balige nti ate lwaki agaanye okugendayoko kati goba ogende n'owuliza ebirowoozo byabwe abantu public n'ekipasivinga bulala naye ng'ate gwe olina hidden message oba hidden agenda gyewafunyeemu oba information gyewafunyeemu kirungi nnyo kale nze akondeminga okuba nti yagenzeeyo sikunenya kubanga gwe wakirebedde mu perspective ndala nefe abakirabye mu ngeri endala bategeera mu ngeri gye bitambulamu twakire mu ngeri endala nnyo kati njala bategeeza President muwobodde asobola okuyita mu bantu bano bonna amanye ki ekiddako naye mu ngeri y'emu omukulembeze wange nze ebbanga ddene nnyo nga bigambo bingi nnyo ebikwatagana ku nteekateeka z'abatamanya ngamba abafudde ebyobufuzi omulimu ate nga baludde mu byobufuzi nwanye entalo nyingi nnyo ku nsi kuno sizimanyi olumu nange entula neneesigala nga kino nze nakyogera oba kino nze nakikola nga gwe nakikola kuno yasigala yeewuunya butya bwe nakikola naye ekyo si ekikulu kiri nti nkyalwana entalo zino mpaka Uganda ng'etuuse naye mu biga byengenda okwogera olwo sigenda kubyejjusa ate statement eno ngiddamu bannabyabufuzi abamu ate nga baganda abaludde mbyobufuzi abamu balina okukkirira ekaga nga balina okuva Uganda okutereera kuba Museveni kwa basinze okuzanya politics we ow'ekisiru okusiruwaza bannayuganda n'okutta bannayuganda nga bo babateeka omupunga oba omugaati mu kamwa ne basirika abasajja abamu abaganda bannabyabufuzi balina okusooka okugibwawo ng'omusajja Jean Rawlings owa Ghana bwe yakola n'asooka n'ayera enkwezenge zonna n'atereza Ghana okutukola we wadde yafa yakola omulimu gw'amaanyi ne Uganda bwetu waliwo abantu abalina okusooka okuvaawo Uganda okutereera era ndi wano okulangira basajja mmwe abaganda abakulu abaludde mu byobufuzi nga nakati muli mu parliament naye nga mukyalowooza ng'omwana wa P1 B nga mwe mulowooleza kubeera mu opposition temutulanko na olunaku lulumu kulowooza temuyinza okutwala obuyinza okukulaakulanya Uganda nga buli ajjayo omutoge mukuba ne muyita mbinya ne muyita mu mpuku ne mufuna omusimbi ne mutandika okuseddeekereza buli muntu yenna nga mwagala mutta imagine muyina omwana omwebba Kyagulanyi Ssentamu abawadde ekkubo n'abalaga buli kimu ne mumuseddekera mwagala mutta buli kimu kye mumupulaningira mwagala mutta kale mbakumbira gasajja mmwe amannya kanga sirikire buno obubaka njala president obuulize buli muntu yenna sigenda kumenya linnya lya muntu eno audio jengendo okuzanya yegenda okumenya amanya g'abantu bonna nze nja kujja oluvannyuma lwa after 1 month oba 2 months njokenja ekintu kino nenjala kutegeeza Mr. President obaka oli kuno wuliriza bulungi nnyo voice note yeno obujulizi buno obaka buno ojja kutegeera omuzannyo gwembadde nzanya nawa gyengulaza nawa gyegulaga bino bigambo si byange by'abantu abakulumirirwa na biki bannabyabufuzi abaganda banno bakulowoolezaamu ku lwokusatu najja neggamba bw'oyimirira e Busega n'olega ku luguudo lw'e Masaka bonna okutuuka ku booda bonna bafu nabadde mutuufu okusinziira ku bujulizi bwengenda okuzanyira nina information ekwata ku Yoseri ne bwali frustrated ku mission ze mugirinde kansoke nzanye voice note eno muwulize bulungi nnyo Mr. President kasubire nkyowuliza bulungi bino bigambo si byange nzulala lwosirise nzanye ebintu bino ensi ebiwulire abantu bategeere obuzibu obuli ne buli muntu ategeere Mr. President gwe kennyini ojja kwejjira mu kyogenda okuwuliriza aya mumpulirize bulungi nnyo muwulize voice note eno Kenya
Chamani Kenya oli omukadde ayina atambula mumanyi bulungi. Bamwise neye mukugera yegede n'amaana agenda n'abagamba wabanga waliwo okwawukana tajja kutambula nabo toga bwegasa ajja kubeera nabo kati nze mu byenjogedde badde akadde n'enkola awumisho yo n'ebizibu n'ebiriwo badduke bagaana ne babanga ate yawudde ku Kyagulanyi ensobi eziriwo zikolebwa abamu ate nga balwe bazisigawo nebalaga nga Kyagulanyi bwe yakola ye n'agikwasa bannabyabufuzi awo ibaremye nga bo ate balina kwekwasa eno secretariat aga n'ebirala bingi kakati owa atakyagala reacting emangu awo audience eno butayongera kubulu emwami akizi ne tukanya naye nayongera n'agenda n'awasaabo missionera kati sebukunkiiko ne luluzinga focus olwokubanga ffe olaze amaanyi ge tuteeseemu tuli ready kuddamu kutalondana kuzimba muntu mulala ku kino obanga tuli mukutegeka kgenda kulonda ate ku ssaawa bino ebijja lwaki bijja ssaawa eno kale tuugire amazima etaagamu okusinkanamu mumanye ensonga zino kati oluvannyuma nnyo nga bamaliriza ate baagala kutupika speed wabagala balina ennaku 5 wano mu kuleeta Masaka agala batukwate mangu bagende mu disitulikiti ezeeyo abakkiriza naye nga basobola okuteekayo embeera kugamba twebenga diversion mangu era eno abenga olusi bafuna okubayo kati bogedde ekibiina kye baagala kandidate waabwe kasige n'agoberera mangu naffe era nitulemerako tulina okutwala obudu nga kukimugutanira mangu muntu kyetegekedde akyetegekera okuva mu kulonda bakunga ate kati kuko tugenze tumaze okulonda ba registra ina mu magombolola gonna ene programu endala eri contrary otubalizo ninzaawo tulese tulabitegedde bulungi mu Masaka oliwo ne bavubuka bukyereka enkya okubaako mwe basisinkana mu magombolola mu Masaka omwo nga strategy balina ssebo balaga nga candidate talina kyakola ki talina kyakola aktivitena zayimirira tewali kitambula kiri awo aganga candidate omunafu balaga ensonga tuziwandiise nga 5 bo candidate waabwe bamuleetera mu kibiina ki kakati era bo mu formation yaabwe balaga nti agala kunoonya era bayise nga baga bayise aba DP bayise aba NUP tukuba nnyo ffe obutalowoleza nnyo mu NUP kibadde baagala ennyo kati balabika baagalanga kufoominga kibiina kirala aze DC mwagenda okufunamu faction nga balabika nga kyebikanga beesi ne balukwaga bamu batagenda kuleeta batagenda kwegatta ku ttiimu era ereka emaze okugenda ne Museveni yabamuliyati egenda okukola nga bano bakena ebyo nga balabeka ati no bali bwe banaava eri bagenda kudda ludda wange ekibiina bamaze okukiwamba nga gundi bwe yawamba kino ne balaga abali mu awo akuddawa babikanga balaba nti eno mu nuupu tebasobola kuteekinga ova bukulembeze obumu kati balabika balina ekintu kibafumba wakati awo nga abo abagenda okuva mu FDC abava mu DP abatali basanyufu mu nuupu ekintu kibali mu kukominga kati era bakiwandiise mukudde osuubira candidate Mpuuga oba Lukwago kakati era bonna babakonyeeko abantu 3 nga bo bano abavubuka badde bonga nga boogera Mpuuga ife tubuuza Mpuuga ye leader of opposition tuvalaka tumulabanga Masaka tukulembeza kuba n'omwana ekyamaani wenaye ekyannamukaaka naye akyogedde abadde oluvannyuma ne n'agenda kati bo nga balinga abamusuuta teraga tebagaana kumwogerako nsobi z'alina abavubuka gwe badde nga baliko bo bamumensioninze
nebibega byayo wesemba bule alabika yabadde brief timu ye era mu kwogera kwabateekateeka omuntu oyo bamuzimbye nga ne baba kumugoba ku leader of opposition nga kikalubirira nnyo okumugoba nga bateeseewo embeera kabyayo evaazo nyo gyabadde akubirako kakati naye olw'okubanga ate oluvannyuma nti bo tebalina candidate naye nga ate bakisosobozezza nga balinga abalaga nti Lukwago Bedwanika Mathias naye nga mubalaba mu Masaka mubadde balaga nga bakulembeza nnyo nki Mpuuga naye nga walibo tebayogedde erinnya naye nga bakigambye nti tumulina ate alina kuva buddu. Nsaba kunzirya mu submission ey'okuleeta ekintu ekyani yagireese owa yakoze ekigambo yonna ng'alaga nga bali mu coordination balina ekibeewa assignment nga n'ebitundu nebigabana ye muyo okugamba nti candidate bamulina olida ava buddu olumukaaku ye yagireese ne boogedde ebirala byetaaga okudisikaasingako ne secretariat ekitegeere alaze nti nno pulezidenti agenda ebweru n'abantu beyafiisa abaali badde boogera ku nsonga diplomasi ku international relation nga yabafiisa tugeze nga bamwanga kivumbi of opposition Bedwanika naye yatambula nadunonga n'obnv edi mutwe ayogere ku okiwulira ekirala ne bagamba nti bo international community bwebeera enjinga ebyobufuzi mu Uganda aga nti nno lido ab'opposition bonna bonna baabivaako tewali kitambula kakati ati isigadde ku Museveni ne mutabani we eno paati y'opposition ya Nuupu bagiyitiza nti uprising group kati awo bali banafuiriza awo ensonga zeboogera tozuula nga ziri genuine naye ffe tubagamba lwaki temugatta maanyi mwenaggwe muli basajja baganda naye nga begeye nga besijja akyaliwo mwajjanga n'ebijje nemujja n'ebijje kadde kusaba ninaku gwe tuzimbe gwe tubaliteeko amaanyi ate era mu ngeri weeru kati ebyo ebibadde nga ebibakanga nga balabikanga bagafa abeera akayitogera amazima tebayisi basanyufu nezizite zetuweerezaako okuteekawo kandi mwami neregisitula mwami yakizibwa ayogedde naye ayongedde ekkubo ekyo nga akkatiza ku kitabaddeko abibega bwayogedde nayongera okwogera okulaga ebizibu byayina akuba yatuusera etimu tebukapitayinze bulungi nalaga nga ng'olutalo olungi era atayagala teye ennyo nnyo kulaga position ye nga bw'ali naye nga bo balaga nga kani bamulina abadde mu mbadde y'abantu nga bameka baddeyo ndooza abantu nga 2 nasebe tukaba nga 26 abavubuka babadde twetaaga okudisikasinga ensonga eyo ngenda kunoonya chairman mubaddeyo abavubuka otya mbaddemu abavubuka ab'omu Masaka okusinga erwengo babadde bantu bakulu bani Mutagejja omise Mutagejja omwami wakakofira omuddugavu n'omukyala yafiirwa bbaawe yabeera ennyo nekawanga simogera mpuzitayigira background Naalongo esemba lwavuddeyo omusiraamu ne bega byayo badde nga 3 kati olunaku olulamba badde kweyo ensonga emu yokka abantu boogedde bingi discussion ebadde nyingi nga storming ebaddewo ku lulamba luna tuvuddewo ssaawa ndowooza nga 12 ekyegeza buli muntu bamuwadde obudde ayogere kuba twafunye break na ekyemisana banyuma twagireka transport kamitwalo ebirifa abeeno babagambye ani azibawadde emmeeya naku musana yakoze eki yazituwaddeawo mpolampola kakati mukubayita babayise tumanyi oba edikoota ekimanyi nti kiri ku leeva eyo mukubayita babayise babagamba ki
batugambi batwaga manyire naye nagamba nti mwami Kasirye sikyadda mwami Kasirye yagamba yeta tayenda kujja tugamba nga twali tumwagala okujja eno nga tubadde tukwita okujja naawe ye yagamba tajja mu nfuufu yekko era akaayi kati zimbadde namufiisa ye bwe twakuba bwe yankubidde ne meeting eggulu ffe ne mwami Akiriizi nga tugezaako inga ripooti yaffe y'abaregisitula mba tugende kanagezezaako ssimu yo oba ki ekyagiremesezza evanyuma bwenkubidde kwanyuma ngamba nti nti nzije tubeerewo tusalawo ne tujja naye nga tebaatuwulidde ensonga ki yonna yonna basazeho okugenda kulaba tulabe Kasirye kikyagamba kibadde kikulu okumanya ekintu ekyo nga bwe kitambula n'okutegeera baani abakiri eyo okoze kyamaanyi nyera bali kakati ngenda kunoonyaako mu kaseera akatali kawola ngenda kuvuga nzije tusinkane oba kyotera oba tusinkane Rwanda mbeeko byenkubuulira ne secretary bw'anaaba waali tewali mutawaana tubeeko yes tubeeko bye tugera kuba kati submission zammwe nga bw'oziwulidde bayinza obutaddamu bayita ekyo kisoboka Honorable Nalubega oluvannyuma lw'okulizitinga oluvannyuma okugaana badde nga bagamba tuddemu tugatteko abantu abalala oba tusooke tusigale ffekka twongeremu okutunuulira tetukiremeddeko nnyo nga tetwagala kutuvunvubika kujja kweyongera eno waffe nnaku zino nga twagala tubeeko bye tusooka okugera nammwe kiyinza okuba nga ffe bayinza okutulaba nga peseri visitensi bayinza ffe okutwetooloola ne bafuna abaki katulinde tulaba ate basobola okuyingira n'akaayi nga tebayiseewo bakimanyi bulungi naye kyenjagala okubuuza ekirala tiwabaddeyo mubaka wa paliamenti yenna tewabaddeyo n'omu tibamensonize ku babaka baani bebakonye ku mannya gaabwe bamensonize ku Kimuwanga Kivumbi Bedi Bwanika ne leader of opposition mu bibalaga nti no baali nga batambula ku leeve eyo kubanga embagambye nti nze sebuufu nali munenye okugamba nti lwaki sigala ku edikooto wali mu kalulu kali zimbe ekibiina president talina nnyo experience ya byabufuzi naku networking ne mugamba nti kigandala mugamba teweesimba wasigale wali akola omulimu gw'okuzimba nawe mwami mukaaku nemwe nemulemerako nemudduka nemugenda okusimba okakati ani yali badde akola emirimu egyo saawa eno be baateekayo alabanga abamu batandise kubizimba mumuzina birala kugamba tekirakoze bulungi olwokuba nti olukiiko mbadde nga alubuusa muli bakagulawo bakurespondinzeemu bakuzeemu mu nsonga zo era baresipondinze n'omuvubuka oli owe Masaka yasoose kujja n'abanga abikuba ebyange kati luba agenza okulaba nga tuyinza okuba nga tuyinza n'okwekalakaza olwokuba mu miitingi kati ye kujja nazza embeera n'ennaku musana n'asoma embeera ate akate tuli ku munuupu tuli ku ABC nga waba nga bagenda kudda olukiiko kiterubuuka yagiyise ABC oluvannyuma ne tukkakkana ne tutayongera nnyo okuwa nnyo argumenti ABC balikala awo naye abo ne bawa buli omu abasinga buli adasobola okuwaayo awaddeyo naye nga abavubuka nabo balabyawo nga bakambwemu Nakumusana akitumye ABC Nakumusana akirimu naye nga naye alabika naye era ayina wekyali waliwo ndowooza eyamutumye abadde akyogamu nti ye wa nuupu afa waliwo bali wa nuupu naye waliwo ensobi we ziri ezitasobola kutuggusa nkutegedde bulungi kyamaani ngenda kunoonya ensonga zino tuzoogereko mu buwanvu bwazo mangu ddala nno wiikeeni etandika naye weebale nnyo gira okulikayo Mr. President, kansibe nti obubaka obuwulidde
era bukutuuseko bulungi kati nze mbuuza abadde banvumanga ku mutimbagano ne munfuula akagoma ka lubendera nga nzijayo ensonga zino ziraga public nga muli mu Nuupu mukoleraani kubanga temumanyi nze nazalibwa mu dipi nkulidde mu dipi anti bibanyidibaga nenvaayo bana abantu benjogerako mbamanyi nkola ebintu bino basasula sente mujje muvumera Lumbuye muli baddembe okuvuma sina buzibu naye mbagambye waliwo abantu balina okufa Uganda oteze ate nga baganda kubanga bo kyebamanyi kubeera mu opposition nakufuna mugati bintu byogeredde ebbanga munvuma ne mukola buli kyemwagala kubanga babasasula temumanyi kale butyo nga Yesu bye yagamba nti kirange basonyiwa abo tebamanyi kye bakola nange sina buzibu na muntu ninze kyenvuga kujjako Museveni nakweddiza ggwanga lyaffe eryo mu bufunze bwalyo nga bwe liri sina gwe ngenda kumenya kubanga mukozesebwa baba siba akatambala ku mutwe oba ku maaso nga temulaba kubanga bawa busente nenwaniridde struggle gimuliso giraga abantu kyabagirira munda nga munvuma ne mbagamba tewali kyakkola kubanga balo bonna mbamanyi kati obujulizi bwo buvudde mbagambi sigenda kumenya linnya lya muntu leke yampadde information bulungi nnyo ayogera information buli omu agiwulire bulungi nnyo buli omu agitegeerera bwe badde awo sigenda kulwawo genda ku information endala yandeesa obansooke bubaka bwa Kimenke olususu lw'Ekimenke oba ndowooza nsooke mpe olususu lw'Ekimenke information yalwo ndooke ngende ku information eno ya Museveni kansubire bakutaaginza ojje na information yono mu ddakiika entono ennyo kansooke ngende ku lususu lw'Ekimenke alien scheme ebintu bibadde bingi nnyo sigenda kubyogerako kuba nabyewala naye nabawa saidia ku biki ebadde mu music industry sigenda nabwe kuddayo eyo naye buno obubaka si bwange era nga bagambye munda Uganda ali concerned eri music industry n'obulamu bwa Muganda waffe alien scheme ampadde obubaka buno mbumuwe mubumusalire mwajja bbuulya naye nga nze nga sinabuzanya yala kuga Muganda wange alien scheme ba lususu lwa Kimenke oba ddiba lya Kimenke bakutambulirako ba musician oba artist bakutambulirako state ekutambulirako mu ngeri ewuba endala naye mu bantu boyina okwewala mu bulamu bwo mu music industry wewala omusajja gwe bayita Balamu Balugahale nkiddamu mu bantu boyina okwewala wewala omusajja gwe bayita Balamu Balugahale olunaku lw'olusinkana Balamu n'otule mu meeting oba meeting erimu mu kyererezi oba eri mu closed door oba kiki wagenda okuva onsibuko yo ey'okubonaabona oba olunaku lw'olusinkana Mamafiina wagenda okuva olunaku lw'okubonaabona ekirala weewala okugenda nnyo okufuna buli omu akuleetera microphone akuggyako interview nakyo kyewale bwe bubaka bwange bwengenda okukuwa nga sinnakuwa bubaka buno oba muna Uganda ali concerned about your life n'embeera ze za bulijjo kamala okusanya obubaka buno bwa muna Uganda akulumirirwako then tukengere ku information ya Museveni jenna mugenda kutya Museveni timwefuulidde takyategeera kubanga kiyabala kimubala yekennyini buno obubaka bwa lususu lwa Kimenke alien scheme Muganda ekajjo byose byoti akansobera oli bulungi Mukama Katonda yeebale kukuuma akati nyina ekintu kyenja okukusaba mu muganda wange era kyemmanyi okiraba omuvubuka ono omulaba muvubuka wa ghetto omumanyi era omugoberera y'omu ku bayina ettutumu okuva omwaka guno we bwatandika na buli nga bulwako musicale era y'omu ku bantu asanyusa abaana ab'emyaka gye crowd agipuulinze okugizza ku saidi ye otunulira abayimbi nga Bakenza abaali bakikuba tebakyalina nnyimba kuba Kenzo ne international takyagenda ensonga lwaki nkuleetedde ekifaananyi ky'omuvubuka oyo oba n'okukusaba okuwoninga omuvubuka oyo kubanga owulirizibwa abantu bangi era bw'oyogera ekintu bagamba gundi yayogedde kyo olaba nti ne lisiti gy'owata ey'abantu b'owata bonna baasattira n'emmawo n'agyogerako kubanga baali bakiraba nti b'oyogedde bazze bafa wagamba waliwo omuyimbi omunene agenda oggwa oba bagenda kutta mu bayimbi wabula
mayinja okufuluma eggwanga ebigambo byasatuleetinze eby'omunvuuvuumu nti okufa kwa Isima kwali kutwala mayinja era ayinza okuba nga abadde anaatera bwe kitaba kinnyo wabula mayinja yasimattuse n'agenda. Bw'otunuulira ebintu bino kale tugambe nti Sitani oba ki basobola ogipanga bwe batyo naye famire y'abakamiliyoni already eriko omusaayi muganda waabwe 47 yafa ebintu ebitategeerekeka kamiliyoni natta omuntu kamiliyoni okuttako omuntu kyobola nti balamu bamukozesa buli we baagadde kati oyo bamusadda mu nkoba kitegeeza mu famire y'abamayanja tosobola kujjayo muntu yenna agenda kuyimirira ku sayidi y'abantu wabula omuvubuka ono ebikolwa bye ne sigino zaakola fenga abagoberera music n'abalaba ku music w'Abajamaica ayina Abajamaica baafaanagana abatambula n'ebikoosi by'abantu ebibinja ng'aba President Bobi Wine bwe baakikolanga bwe baalwaniranga ne bakamiliyoni mu siriki. Era omuvubuka ono bw'otunuulira olwaliro bamulaba ku gulawundi waali era ayina eddoboozi. Lwaki nkusaba omuwooninge bambi ndabanga ezandibadde sacrifice okuva mu bayimbi bali oba saddaaka Museveni zayinza okukola mu bayimbi bali abazze bamuliira essente bayinza okukikola omwana ono omuto n'afiira mu kavuyo lwa nsonga oli omuprovokinga kati midiya envuga gy'ekivuga eyagala onaddiza oli wabula ono mukuddiza oli oba kibaddewo oba tekibaddeewo oba mu buteegendereza bwe bayinza omutega abantu ne bamulumba bwe bamulumba ne bamukola ekintu Spice Diana kye baamukola. Spice Diana omuntu oyo yafiira ku kivulu kye Katonda yamanya asobola obbanga yamutta nga bwe bagamba mbu yamusaddaaka oba nga teyamutta wabula olwaleero ekintu ekyo kyakwasa Spice Diana kyova olaba nti ayimba ne ku bivulu bya Muhoozi naye nze nkimanyi tayimbayo lwakwagala wabula olw'ekikolwa ekyo ekyaliwo oba kyali intentionale oba nonti wabula bw'otunuulira ekintu ekyo bwe kyabeeramu mu bayimbi abakazi ye yali asituse nga n'omuyimbi gwe bayitanga omunene Shiba yategeka ekivvulu n'amukuba kitegeeza Spice yali yeetaagibwa in terms of number. Kati omuvubuka ono bwe kiri bw'omulaba in terms of number zaamuyaziina bamunoonya we bamuteera mu ssaga emutwaze wa Muhoozi forcefully nga bw'olaba bagula bite bandi bane bwe bazze babakola kati yeetaaga omuwoningemukko ategeere lwa nsonga ndabanga kyekintu kye bamupangira ate era basobola omulya mu kumulya nga baagala okuteekawo obukwakkulizo obuyoola abaana b'omuggeto mwonna kuba bamanyi Kyagulanyi mwayina abantu byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono nga bwe baasika Spice bajja mutega ssaga oba ku bivvulu by'oba ategese oba agenda okuyimba wabeewo akavuvuŋŋa n'akamulumba wabeewo omuntu gavumenti gwe yettira kubanga bw'otunuulira ebintu bino bwe baalwanidde wano bapalaso bye yamukoledde bye yamukoledde ne poliisi yabaddewo kiki kyabadde kireeseza poliisi eyo ono kubaako kavuvuŋŋano kaakola bw'akola akavuvuŋŋano poliisi kyabadde tekigigaana kuba masasi 8 awo ne bakusuula abantu nga 5 ku ttaka either ne bamubaninga okuyimba ng'ekimugjayo kimusaza kumuzza mu mikono gy'ababbalamu kuba kakati bakuŋŋaanya buli muyimbi whereby 2026 sega tutuuka nga Katonda tatuyambye bantu kusituka kujjako Museveni kufa nakyo death baagala nga abayimbi bonna babayina mu nkwawa ovuwiiki bategedde Muhoozi bw'atambula tasobola kubeerako waalaze ne bagamba Muhoozi ajja abantu ne bajja kale kitegeeza ki bagenda tandika kitegekera mu festivals mu bivvulu ng'abayimbi nga bwe walaba bwe baali eri ku booda e Rwanda kati nga bakitegeka bwe batyo nga abayimbi bajja ne bayimba kakati after in the process baleetengamu Muhoozi ayogererengako mu bantu bagambe yakubye olukuŋŋaana lw'abantu bwe ndabamu beera bulungi kubanga lwaki gamba ebigambo bino olaba abantu abo batta rediyo eyali amanyikiddwa ensi yonna naye nga rediyo kyaviikayo ne kigamba nti ebyamusa byalimu engabana ya ssente bye baabasuubiza bwe kiva ku ekyo yagaana ddiru y'okuddamu okukolera gavumenti ne bamutta omuvubuka gwe baakwata mu kutta rediyo wali ozzeemu mulabako mu kkooti naye nga olina vidiyo gye wakolako kunootugamba balamu oba ne buli bikuulu baaliko mu lukwe lw'okumanya okufa kw'omuvubuka oyo
Okitegedde naye muvubuka bwe bakwata mu kutta kwa radio yali azemu okulabikako taddangamu wali olabeko kooti ng'etudde nga bawozesa tekiddangamu lwaki kamiliyoni oba wizo yali ayimba naye teri yali agenze mu kooti seekinga justice eyo family bagiina why ntinneera omuvubuka oyo yennyini aprovoking ono omulenzi omusajja watu atalina na musente bwe yakoze mu music era ava mu bamayanja family eri family bagikwata bagiina kati bagikozesa okitegedde kati omuvubuka ono asobola okukolebwako obulabe obupange either naafa oba naasibwa kakati ng'ekigendererwa basindika sigino mu bayimbi bonna nti bw'ogaana okukola naffe era abayimbi bonna kyobumanya nti kati abamu babatuuke nga bapaga bw'ogaana okukola naffe kino kikutuukako nga bw'olaba gundi ne gundi ate ogenda kubaloopa waza obunaawo so omuvubuka ono yeetaaga mu ngabo z'oyamba abantu abalala mu bitongole eby'enjawulo yeetaagamu okuwabulwa kuba bagamba embuulirire tefa yonna kati ebisigadde n'abikolanga ye naye ndaba nga banaatera omusuna ebyo bigambo si byange bigambo bya munnayuganda ayagaliza ensi emirembe nayagaliza ddiba lya kimenke okubeera nti musajja akola emirimu gye ate nga mulamu bulungi ebyange biba bitono nga nfundikira ebigo by'omwami byayogedde waliwo abantu abayita ab'ekitalo mu Uganda olw'okuba babasinyako okubeera nti presidential advisor mu kaseera akaali ak'akatuubagiro ng'azina n'ow'enkofu abantu bano bali basatu kuliko omukulu gwe bayita Buchaman Makabogembe kuliko Catherine Kusasira ne mukyala gwe mumanyi nga Fulufiga gwe bayita Nakangu bantu basatu bano lwaki Museveni yawa abantu bano yabakombyako yakimanya nti yatuuka ekiseera ng'ayagala ghetto ate nga ghetto yesibukamu abayimbi ate nga abayimbi bawulirizibwa ate ng'olwedde abantu bano baali balaze sayidi n'ayagala abasike abakookoonye ne mu kubakookoonya essaazi nomaze ebbanga tebamulaba ntegezeddwako ku sources zange ez'enjawulo nti abo contracti zaabwe zonna zaggwako dda akalulu olwaggwa tebakyalina ndagaano yonna neyo seeri yensonga lwaki tebasobola mumulaba era olina ŋŋamba bambuliza ekibuuzo kimu ku bo abasatu okuli Makabogembe Buchaman Nakangu Bifulufiga ne Catherine Kusasira mwali mutuddeko mu conference yonna oba mu lukuŋŋaana lwonna oba mu closed door meeting ey'aba presidential advisors bonna abeegattira mu kuwa Museveni amagezi baaliyo bayiseeko ne mutuulako bonna ne mukola ripooti yawamu nga mugenda kuwabula mukama wammwe oba mu abasatu mwali kuliko yali akoze ripooti n'agiweereza n'etuuka ewa Yoseeri oba mu abasatu mwali mukuŋŋaanyeko ne mukola ripooti ne mugituusa ne mugiweereza ewa Yoseeri kati bangaye bategeeza bwe mmanga temutuulangako mu kabinja k'abadivaiza ne mutuula ne muwa drafting ekintu kino mukiweza Yoseeri akidiscussingako ku lw'obulungi lwa gavumenti ye yali abeetaagira wali mu kaseera kali nga gamubugumye kiringa bw'onoogamba nti omuntu ali mu loogi I'm sorry to use this example omusajja ali mu loogi n'agiyingira n'atuuka munda omuntu gwe yagenze n'amugamba munne bate wali kagali mpita wate wali mulimu gugenda kukolebwa wallahi omusajja oyo basobola muguza gali mpita wa kakadde ka ssente ow'emitwalo 10 nenga gali mpita ya nusu ebikulu 10 basobola ogimuguza kati ne Yose yali mu kaseera ako ng'ayagala abantu abagenda counter attack nga Kyagulanyi yasobola okufuna abantu bano n'abasinya ku katono ne bafuna obwagazi ne bagenda ye lwambala ekizibu kye mbawadde example si nnungi naye nga mbadde njagadde gibalaga bwe ku kintu ekyo mbagambye nti mwe abasatu bwe kuba kuliko yali atudde mu meeting y'abadivaiza bonna oba mu conference ne muteesa ku kimugenda okukolera Museveni bwe mba temugituulangamu temuddamu kujja mu public nti muli ba presidential advisor babagobadda contract yaggwadda contract yaggwetya contract yaggwa ensonga nti yali abeetaagira ali mu kaseera akazigizi nga mmwe muyinza okuŋŋanya ku bantu nekuwa ekyokulabirako nti omubaga mugenze muloogira omukyalo naga nti tewali kazannyo nga tewali kagali mpitawa wallahi omusajja asobola ofuluma mu loogi n'avuuza owa loogi nfuna akagali mpita dabamuga emitwalo 10 asobola okugula gali mpitawa ku mitwalo 10 kubanga aba ali ku pressure mukimanyi bulungi nnyo kati ne Museveni bwatu bwe yali ng'abeetaaga naye olwamala kati temuddamu kutawanya bantu awo tuvuddewo bulungi nnyo kati kansubire nti Yoseeri otuuse bulungi nnyo
Yoseri yebaleko kansubire sogiraba speed kwetambulira wakali adda kaddadda nga bweganti envunyo ogirira mu katiko nekulina mu coffin lero nekubwebwena oli ebigere bikutuyana wenna amaaso gakutwakadde pressure ekuli bubi olaba ensi gyegenda totegeerayo ate ng'otandise n'okwekyangira ku bantu abaakuleta mu buyinza naye nze ŋŋamba ojja kuba bulungi tofaayo mukulu n'abaasooka mu gavumenti eyo baali bwe batyo ate nno bali nno baali abantu babaagalako naye gwe abantu bakukooye kubanga Windows zaayika tasobola kwerowoleza bakulowoleza bulowoleza ate muli basajja basiru nnyo to the extent temusobola kumanya kiki kyamu kijjala kikigenda kubeerawo lwaki nkugamba bwentyo ku bintu ebigenda mu maaso mu Uganda wandibadde tokyalina wadde olukusa oluyimiriza ekigere kyo wadde ogusaati kwo wadde empalata yo mu public eti oyogera n'abantu no ekisookera ddala buli lwosiikuula amazzi gye gava kitegeeza togenda kufuna mazzi mateefu buli lwosiikuula amazzi gye gava togenda kufuna mazzi mateefu wasiikuula osiikudde osimye ettosi olitadde wennyini woolina okujja amazzi amateefu abaganda ebaakuleta mu buyinza ng'okozesa akabinja k'abanyarwanda 27 abaganda bakula n'otone balutuusa ossa abaganda obajje ku mataka abaana baabwe tebasoma tebalina mirimu bawanganguse bagenze mu diaspora bali mu Middle East babonaabona abala bagudde eddalu bayise Windows kubanga bataddeko pressure ey'okwagala obbasaanyaawo naye kino nkikugamba olwaleero bannayuganda kiti kya muwogo gy'okikasuka gye kibalira oba gye kidda n'ebibimba omuganda mazzi ga luzzi oba mazzi ga mugga gakulukutira gye gaali gakulukutidde ekyeya kisobola okubeerawo nga bwe tuli mu kyeya kino naye ate enkuba bw'etonnya amazzi ago tegeerabira mikuweesosoma galina kuyita bwe tugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde olinamu abasajja mu baganda abayita abagezigezi bakuvunda ebigawo bino oyinza okubisikwa ku luganda lwenkugamba nga tolumanyi lwenjagala otegeere tutandisa information ekukwatako nga bwekugambye nti Uganda ne Buganda lwazi ate Uganda baganda mazzi oba nyanja tejjula yoseri oli kuleka Victoria osenako ekikopo ky'amazzi oyiwa njala kubuuza gwe bukyanga olaba Uganda mugifudde akatogo entobazi muzisaaye mutadde mu fakitole enkuba etonnya mutadde sewage buli kimu amazzi agaddugala gonna gayingira leke Victoria walolabyeko leke Victoria ngerimu amazzi aga brown oba amaddugavu oba amakyafu no oyo gwe bayita omuganda ogenda munyigiriza ogenda mutta ogenda mugoba ku ttaka ogenda kukola ki naye ojja kumaliriza omuleseewo ate omuganda tasonyiwa omuganda anyiiga asiba obusungu ne bwana abaana kukola ekizibu takulaga nti agenda kukikola gwe bayita omuganda kati njala tegeeza abantu bannayuganda nti wandikola ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza Yoseri akoze ebikolobero ku baganda Yoseri akoze ebikolobero ku bannayuganda naye mwana wattu atuyambye buyambi mukkirize muwulirize bulungi nnyo wano wetulaga kanto soke nduva ku ntono ndyoke ndubaddire gye luyina okufundiikirira lutya nsiba mbagamba nti bwogende bulyambwa bwepo naawe olyambwa bwogende bulyambwa olyambwa ekivunulwa nti bwogende wantu nga siwe wamwe kyosangawo kyonna kyolya ate era oyiga obulombolombo nennono ku biki by'obwosanzeewo ompulira bulungi nnyo Yoseri kyamulimu okuyiga yayagala kutta baasanze mu kitundu ekyo kyali mu kukola nkiddamu eggwanga Buganda n'abaganda abali mu Buganda bantu baaniriza ate bantu babeera n'abantu bantu b'abantu obuzibu bwange tebuli ku muntu gwe bayita munyarwanda obuzibu bwange buli ku kabinja ka Yoseri ak'abatuusi abajja okusaanyawo eggwanga Uganda so si buli munyarwanda ebyafa bisoma biti nti abanyarwanda baatandika okuyingira mu Uganda mu 1800 oba 1800 mu nnamba entono ennyo olw'ebizibu ebyagana Wanyindo okweggala ebyali mu nsi yaabwe n'okutambula okw'abagaddugala abaatambula okuva eno kkirira yambuka ne basibira gye basibidde baatandika okujja mu Buganda oba mu Uganda mu 1800 okujja mu Uganda
okutuukira ddala mu 1959 ne bajja era ebizibu nga byali bibeera naye Yoseri tibahabula otabasira omutano wa kale kyensire tabizeze ensanga bisibina nyiri kabuyonje etambula olw'okuba nti yayina ekyama kye kikusike yakozesa akabinja kak'Abanyarwanda 27 okuba nti batandika olutalo ate Abaganda bamuyambako okuwangula olutalo luno bennyini n'abeekirina kati bakyatta. Yoseri yamanya nti ebikola byakoze obudde bujja kudda ate asasulire ebyo bye yakola. Wano tugambira nti Dawudi dde buddongo obudde butuuse. Owulira nti Dawudi dde buddongo obudde butuuse okalya dda kaddadda yessaawa. Museveni kyonna kiyabala kimuddidde mpuddiza bulungi nnyo. Yoseri bw'agenda mu nsiko okusagula n'asagula ensolo n'agikwata bulungi nnyo ku mboobo. Yatandikirawo enteekateeka y'endamutayika yamanya nti Abaganda bano tajja beesiga kubanga Omuganda asirika alinga Salambu ali ansenke bulali tunudde erigoloza terire bakumbiri kula bulungi nnyo era bw'ati n'atandika obbacunya. Yatandikirawo mbagirawo mu 1986 okuleeta Abanyarwanda ng'abajja e Burundi ng'abajja e Rwanda ne Congo ng'abayingiza Uganda. Mumpulirize bulungi nnyo wano. Mbagambye byaffe biraga nti okutandika mu 1900 saaliwo jjajja wange yaliwo ow'omukaaga okutuukira 1959 olwo jjajja wange Katoogo n'akyamamu wange yaliwo. Wano mu 1994 nga nawe kennyini ntegeera Yoseri yatandikirawo enteekateeka y'okuleeta Abanyarwanda ng'Abanyarwanda abalagenda bakozesa biki. Mumpulirize bulungi nnyo. Yamanya nti abaali balowooza nti munnankyukakyuka yalina ebigendererwa eby'okutwala eggwanga lino ng'akozesa Abanyarwanda bajje Rwanda bayingiza Uganda kye tuyita occupation oba kye tuyita occupying. Naye teyamanya nti bw'okola ekintu ebiseera ebimu ate kimala ne kikuddira oba ne kikukyukira. Teyamanya bwe mugambire nti Yoseri Abaganda oba Obuganda mazzi oba Obuganda nnyanja ne bw'ogiteekamu kakikya tejjula era esigala amazzi meeru n'ekyeya ne bwe kijja nalubale tessengo kasigala gwe bayita Omuganda. Kati kavudde kwanjula katandise. Tubadde tulwana Yoseri okuyingiza Abanyarwanda, tulwana Yoseri okugaba endagamuntu, tulwana Yoseri okugula nini numbers. Obadde omanyi lwaki Yoseri yagulanga nini numbers mu kulonda kwonna okubaddewo kuno? Nga ne muffe kennyini mu national platform mwalimu enkweze nga zina underground network nga zisaba nini namba kumbe zaali zikolera Yoseri nga temumanyi. Ne tukirwanako era ne banvuma Lumbuye ayuza struggle ne mbagamba nini namba ebeera personal ate bw'ogiwa kiba kitegeeza ogenda girondesa ne banvuma. Tajjaako network atategana eno information teri agirina ngenda giba wamujulire bulu tojjaako network. Museveni wumuze ngalabiyo gabo n'obusajja obukaliisa bulime kudda mu network njagala kwamya. Museveni yekulidde akabazzi kugulu. Enteekateeka namutayika ze yali alina zimufuukidde ekizibu kubanga ziganya okukola nga bwe yali azipulaninga. Ekisooka yakimanya bulungi nnyo bw'osomba Omunyarwanda n'ajja mu Uganda n'atekinga over kitegeeza gye bunaatuukira emyaka gy'alimu nga mutabani wazze ajja kweyambisa ennamba y'Abanyarwanda enkumuliitu bye yaleeta mu Buganda ne mu Uganda basobole omuyamba ku byobufuzi bye gamba omuli okulonda okutwala amataka n'okusaanyawo bannayuganda naddala Abaganda mu Buganda. Era mu kino yakikola ng'asinziira okulumya okwawula okuggyamu n'okunyigiriza ng'akozesa methodi zino oba enteekateeka zino wammanga. Wulira yasooka n'ateekawo kye tuyita intermarriage. Yakireeta intentional oba yakireeta nga kigendererwa abakazi Abanyarwanda okuba nti bawasibwa bannayuganda naddala Abaganda mu Buganda. Kye tuyita intermarriage okwewasaamu n'ayagala kimukolere. Era Yoseri yalowooza nti kigenda tajjaako network agireke bambi Yoseri girekeko tojjaako network nja giddamu ne ku Sande. Basabo ne bannyamu oba ladies and gentlemen njagala bategeeza okusinziira ku sources zenfunye enteekateeka ya Museveni eya intermarriage okuba nti atekinga over Buganda bwe fufulu yamufiirira kyagaana okwata nga bwe yali ayagala. Kiki ekyaviiriddeko intermarriage eno ogaana okukwata obulungi? Kiri bwe kiti abantu bano bo nga bo beesosola omutwa takwatagana mu Hutu
omuhutu takwatagana na mutuusi kati ye Museveni bw'aba asomba bonna tayawulamu n'aleeta naye ate abantu bano bwe batuuka we batuuse mu Uganda basooka Museveni n'abakwasa ettaka n'abawa ensimbi n'abawa n'emmundu nga bawadde task oba ebyokkola mu Buganda wano tuzza ku nsengwira giwamba tutwale amataka tutte bannyiniyo tubakendeze mu namba ffe tusobole okweddiza ensi eno era buli omu bamugamba ekintu ekyo ng'agenda kikola perfectly n'asooka n'abateeka mu system gye tuyita intermarriage n'alowooza egenda mukolera intermarriage njala bategeeza ke kakodi akamu akaagaana okukola mu system ya Museveni document zendabyo nga bamuwa report nti ebintu bigaanye okukola aleluya ennene nnyo intermarriage yagaanye okukola ngenda babule lwaki egaanye okukola yayagala akozese dominance ey'abasajja be yaleeta batekinge over economy kigaanye okukola asqueezinze bannayuganda ba investors n'abasuula ne bava mu business abala n'abatta n'abateeka mu mabanja ga banka n'ababijjiko omusolo bagiveemu lwaki yabalina obukadde 10 n'alemererwa business addayo n'akozesa emitwalo 2 n'asigala nga waali n'asurvivinga Yoseri yayagala akozese dominance ey'abantu be yaleeta agiteeke mu SFC agiteeke mu police agiteeke mu military agiteeke mu prison agiteeke ne mu intelligence n'akulyetinga SFC ngerimu Banyarwanda bokka n'akulyetinga semwai chieftains of the military intelligence nga 70% erimu Banyarwanda n'akulyetinga ESO 90% erimu Banyarwanda n'alyoka kulyetingira ISO eno gye bayita buli wendi nkufuna n'ateeka buli kasasiro ISO omala okuterera mu ggwanga buli wamu n'atandika okupiikingamu Abaganda Abakiga Abanyankole Abanyolo Abatooro Abalugwala n'atandika obbakasuka ebweru n'ayingizamu Abanyarwanda be akabinja kali naye ladies and gentlemen njala bategeeza bino byonna bigaanye okukola era pressure emulimbuli maawa era kansubire Yesu eriwulya bulungi nnyo kiki ekiganye ebintu bino byonna okukola kiri bwe kiti Yoseri yajja n'ayimirira busimbalaala nga Kamuje ayimirira ku malaalo gy'obeera nti wansi eyo tekwaliko muntu ategeera n'akangawala n'agamba ndaba boogera nti Abaganda muri bangi naye sirowooza nti mukimanyi nti enamba esinga ey'Abaganda bonna Banyarwanda bali mu miliyoni nga 10+. Ye mentalite ye eyente kawo mentalite yalowooza nti kye yakola kikyali mu system kitambula teyamanya nti report egenda kuvaayo report yavuddeyo ng'esoma byonna byenjogeddeko byonna bifuufulu byagaana okukola kiki ekyaviirako ebintu bino okugaana okukola abali wano munanjulira omusajja n'omukazi gwe bayita Omuganda ng'oggyeko ekintu kimu ekitutawanya kye bayita enkwe ate nga si buli muntu nti azirina Omuganda ye muntu gw'osobola okusinkana from nowhere ne mubondinga n'akubeererawo ne mufuuka ba Luganda ne mwogerera emboozi ezaawa n'ezaawa n'akuyigiriza okukola n'akuyigiriza okusaka n'akuyigiriza okulya n'akuyigiriza ne buli kimu n'akugamba nti batolina busobozi nawalizimbawo gwe bayita Omuganda akuyigiriza kalicha ye n'akuwa n'amannya n'akubulya buli kimu ky'olina okwagala okumanya bayina omutima omuggufu Yoseri teyasooka kubala kintu ekyo munnange ng'asomba Abanyarwanda okuva mu 1996 n'abayingiza jjukira eri abajja mu 1800 n'abajja mu 1959 abo bo ne basisira bulungi nnyo tosobola bbaga bintu byakudda waabwe kati Yoseri teyamanya nti bw'aleeta abantu bano bayina total differences ezaawo okuva ewaabwe wano basosolebwa 2 buli omu yeekengera munne 3 buli omu tayagala munne 4 tebalina ddembe mu nsi gye bayaba bajja batuuka mu Buganda gye bagambye okutta okusaanyaawo n'okukola buli kimu nga basajja battu ne bakazi battu bali innocent tebalina kye bamanyi bayaliriza buli kintu kyonna ne bakituuza 1
bayiga Oluganda bazadde mbaana Abaganda babazaddemu basomye bonna bayize empisa obulombolombo n'ennono gye bugenza okuzibira ng'Abanyarwanda bonna Museveni be yaleeta bonna basaanuukidde mu Baganda. Basaanuukidde mu Baganda babanoonya tebabalaba babuze missioni zigaanye. Yoseri kuliko report wagifunye era mugidiscussing ko zonna system za mweziga muga kino kyajja kitate twakibala byonna Omuganda akugambye ennyanja enkuba ne bwetonya nereeta ebisooto amazzi gasigala meeru tegavaawo. Njagala ali kuno mbuulire omwana nga musoga nga Muganda yamuzana namukuza omukazi empisa ze ziba za njawulo nnyo kabere mu Luwala kabere mu Nyolo kabere mu Tooro nga yazaliwa omukazi Muganda oba yazaliwa omusajja Muganda empisa ze embeera ze ez'obuntu zibeera totally different ku z'abantu abalala. Kati Museveni kyataabala kigenti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza Abanyarwanda bonna be yaleeta badizolovinga bonna. Ani abadizolovinga? Humbleness, kindness ne welcoming gye tulina Abaganda. Abasajja bagamba nti abantu be tulimu wano batwagala tu bali innocent tebatulinaako buzibu ate tubazadde mbatuzaddemu tulinga bo twafuuka Baganda tutukyali mu ntalo za Museveni. Ejjukira ono yayimirira Kadala n'agamba nti n'oli munne omukubi wa Kasabbuuni yagamba nti bali miliyoni 12. Omukubi wa Kasabbuuni yagamba bali miliyoni 12 zadizolovinga bepu zonna teziyiwo. Kino lwaki bakitegeera bakola report? Bakola report eno okusinzira ku biki ebyagwako mu kalulu. Museveni bwe yaleeta Abanyarwanda bano yabawa orders na buli kimu naye unfortunately buli kimu kyagaana. Abasajja be yaleeta bafuuka Baganda abafuuka Basoga abafuuka mama kino kyazze kitya. Report eno yali balete fuluma naye Kyagulanyi webale. Report yafulumye ng'esinzira ku kaluka n'akawedde. Museveni yali amanyi nti alina obululu miliyoni 8 ez'ekutte okusinzira ku Munyarwanda gwe yayingiza mu Uganda okumala emyaka gino kuba 1996 ne bakyayingiza olwo badafuna endagamuntu nga n'abala babatekeyo. Nembu kyagenza okukakkana nga buli muntu yenna gwe baleeta yadizovinga afuka Muganda balonda Kyagulanyi. Tebakyasobola bafulumya tebakyasobola bazzaayo kubanga ekintu kyayika. Babagambye ffe tetulina budde tetudda gye twava bano abantu bano batwagala tetulina buzibu nabo era tetugenda batta. Yensonga lwaki Museveni yeeterawo iso Seemwayi ne iso ng'ebitongole ebirina okukola omulimu singa missoni ye underground ebeera emereddwa. Kyova aliwo drone eziwamba abakuba abantu amasasi ategeka ambushi afumya amajene bagatta kati ebintu bino abikola manually naye scientifically kiyategeka kyagaana. Kyova gati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Wayingiza abasajja bo n'abakazi bo nga mulina mission ekoze eki eganye badizolovinga. Oyo gwe bayita Omuganda naawe kennyini nkujjukiza wajja ng'oli bujje mwankole ne bakugoba n'ennyoko n'omugugu gwammwe kana akagugu ke mutambula nako wasibira mu Buganda ne bakuwa obudamu ne bakuliisa ne bakwambaza ne bakusupportinga era bwagenda mu Scotland kibyobufuzi wabitandika n'abasajja Baganda n'owangula abasajja Baganda bakuyikiriza international politics ne international relations ne bakuyigiza bakukuma paka wotuusa olwaliro n'ogenda ng'obatta mpola naye era kikulemye okuyiga sitiri okyatta. Kati ositusa otambula ng'okira yiminga mbozza mu NRM egenda kunoonya buwagizi mu Buganda mukulu.
doctrine y'okutta gye wayigiriza omwana gw'osoma nti agenda kusikira wamuyigiriza mbi kibanga omuzadde okukunamira omwana Museveni wakunamira muhoozi n'omulaga amakugunyo nkidda Museveni wajjamu empale technically n'okunamira muhoozi n'omulaga amakugunyo ebisiraani byalina. Nobody can love that boy. One, gwe father oyina doctrine y'obukyayi notta abantu abakolera n'okwata ekiwowongole n'okibikulira amakugunyo n'okikunamira n'okiwa doctrine y'okutta n'okuwamba. Singa wali otegeera ng'olimu empeka emera wandibadde tokwata mwana omuteeka mu magye muwa doctrine na buyinza bwakutta nga wali oyagala ayikusikire era ensi emwagale. It was a big huge mistake. Wakunamira omwana wo n'omusikiza obukyayi abantu bamulaze essaawa zino. Genda osanga Omunyarwanda yagenda n'atula mu Wankole mu 1900 ng'akyasobola okuga nti Munyarwanda. It is impossible, tekisoboka. Yasinga n'okumanya Obwakabaka bwa Wankole engeri gye butambulamu kubanga bwagala. Genda osinga n'Omunyarwanda eyajja mu 1905 nga tonnabateeka kuleeta bana babwaleeta omugambe kubanga basinga okumanya Oluganda bamanya ebikoco bamanya Obwakabaka asinga n'okwagala Obwakabaka. Genda omugende buno obuyayi bwo woleeta mu Buganda okutta Abaganda nkugamba eno wakola nsobi walinnya yeetokota kati challenge ogitegedde bulungi nnyo ne bw'onoosomba bano b'osomba buli lunaku n'obayingiza. The moment nti obateeka mu Buganda bagenda ku dissolvinga Abaganda amataka sitogateekamu nyibo tyu. One, the only way wali oyina okukola kye tuyita cleansing n'osaanya Abaganda bonna n'olwokoleta abantu bateekamu nga basanga ekintu kikalu. Naye wonoleta Abanyarwanda 100 n'obateeka ewantu ne basanga Abaganda basatu bwe bati bagenda kusumulula buli kyonna bali kye bazze nakyo babateekemu doctrine yaabwe ey'empisa obulombolombo n'okutegeera n'embeera y'ekintu. Togenda sigaza kintu. Togenda sigaza kintu. Kati gwe kiwakola nze nsombe n'osomba naye nga gy'oleeta tumanyiyo. Nkuddamu genda osanga omwana azaliddwe omukazi Omuganda engeri gye yeeyisaamu. Genda osanga omwana azaliddwe omusajja Omuganda engeri gye yeeyisaamu wadde amuzadde mu ggwanga ddala nnyo babeera totally different. Ekyo kyotamanya gwe waleeta bantu bo nga tumanyi kigenda kati kino kyakulaze tolina kyolina. Ladies and gentlemen, pressure eri ku Museveni bwadde mwasa atambule Buganda bafune akalulu si kyakuba nti bamukuba akalulu super abantu byaleeta bonna baabula nga isukuli mu masaano kabwe baabula ekyababuza Muganda yababuza n'ababuulira ki ekyokkola obulombolombo n'ennono ne beegatta Lumbuye badwe papa ne babula kati tosobola muyita Munyarwanda musimanyi kiki yenna Musisi yenna Ntongo yenna Muturi yenna Mukasa yaani baabulira ddala. Jjukira balina history egambe waabwe babasosola babatta tebalina buli kimu bw'atuuka eno n'atuuka mu embeera ey'obantu community mukwasaganyiza wamu abaana basoma wamu tebeesosola musimanyi gwani simanyi wanyindo mpanvu simanyi gw'olina amakudde simanyi gw'olina omuntu omunene simanyi tebiriwo wano. Buli omu tukutwalanga bwe tulina okukutwala kasito wange oli kaddugala. Kati Museveni ekyo wakimanyako munnange kubanga bw'oyinza okuba olina essimu ya Katonda nga omukubira nga olina puroguramu ezizo. Katonda musajja muzibu nnyo tebakola naye puroguramu gwekyo tewakimanya. Kati otegedde nti omuntu abeera muntu Katonda abeera kugobera ne puroguramu zo nyingi naye ne Katonda abeera puroguramu ze. Kati gwe kyunya Omuganda naye ng'ate okyamuleetamu abantu bo tugenda basomesa doctrine yaffe tubakyusa obwonga bwe tukikoze lipooti baje kuwadde ojja kuswala nako era oswadde n'akawuttaako. Nkiddamu tugenda basomesa newankubadde mubulamu mpulunguse nti tulina kyazikolera naye oswadde n'akawuttaako ng'oggyeko bali abalina emitima emikyafu abaakabinjako
abasigadde bakazi battu tebagala na kumanya kye bayita Museveni kubanga bakimanyi ogenda bakulira kabazzi kugulu. Kati munnange okyasomba kannaku zino baleetera mu Costa ne buli atuuka kabere kayunga gendo gatuuka babuuze tebabimanyi mission zo bazivaamu naye ero doctrine gyogenda okuleeta kati era kyobulaba batandika gabanga ndanga muntu nini namba bazigula buli kimu baali balina kye bapulaninga nga bakizimba ekino ekyobulaba yali n'abantu bangi ng'amanyi akalulu agenda kuyola kayole already alina numbers agamba ffe tuli bantu bante tunajja tuliwa Museveni tetubimanyi nsiba mubaleetera wano bamukuba omwenda tugenze mu maaso eddakiika ziri mmeka tukeze eddakiika 5 okuva olwo Museveni okutuuka kati yeebuuza kiki ekyatuuka ku kakodyo ke lyakozesezza bonna obuganye so nga ate kikulu agenza okumala kisoma bulungi nti abantu bano bwe bateeka mu Buganda yabateeka mu bantu bakyamu abangawo okukyusa obulongo bw'abantu kubanga babasomesa Oluganda basoma n'abaana baabwe babazaddemu nga n'empisa gye bayisaamu ya kintu etali ya kusosola agenza okiggukamu nga bambi lwayaba tweyongedde mu maaso kati ennaku zino omusajja ono baali bakola database yaabwe ngera bw'avaayo n'akinnambuka nti Abaganda tebali waliwo Banyarwanda database eno bagenza ogitunulamu ng'ekituufu balina byoya byanswa nga bwe yatugamba nti yatuubwa Kabaka byoya byanswa nga milioni 8 tebakyazira bakozi abola dda naye ng'ate mwezi zisiise kino kyamweyolekera Obuganda kyagulamu baakalulu n'enkoona n'enywa n'atuuka n'omugaana okujja mu Kampala ne mu Kampala n'entebe okukubayo campaign naye ng'ate gy'ataatuuka gye baamukubira ddala ne tugenda mu maserengeta ga Uganda gy'agamba gye bamuzaala gy'atazaalibwangako ate eyo yo teyabaganya kulonda kuba baali bamwesunze omukuba n'enkoona enywe obulu babuleeta butiikinge era nga buli agezaako ga nti alonda bagenda mukuba emiggo egimwosa omuliro eyo naye n'akimanya nti naye ali kafu yasigala luddawa bwe yagenda mu magye ekyali kitokota si kisaanikire nga n'abakulu bennyini mu magye bagamba baana mukole kye mwagala ebisigadde Katonda yanaamanya kyokkola ne Museveni yakwata omusajja Simon Abasajja n'amuteeka emundu ku mutwe ng'amuli bagamba soma byebatakuwandiikidde ojja kutegeera omuliro agenda okyetolooza nti okwetoola Uganda yonna Museveni nga tugenda mu kalulu yaggala booda zonna ng'akimanyi nti abasajja n'abakazi abamu batidde bayinza okudda e Rwanda booda ne baziggala ebyo babagamba sima Uganda erina olutanda Rwanda ono yali aggala booda ng'asuubira nti abantu bagenda kumuddukako bonna basale baddeyo gye baava kumbe bano nabo lwakitegere baga akatusigale wano tukole bye tulina okukola mpaka nga ensi eteredde nakati era bamulinze kati weewuunye otta abantu ogoba abantu ku mataka abaana baganda obatta obakyunyiza naye ng'ate ogamba nti onoonya bululu kyekitegeeza kyeggamba nti ggwe okuyiga temuyigirako ddala kubanga obusiru mwayonka buyonke abantu bye yaleeta bamwekyusirizza era Wetwogerela tamanyi butya bwagenda kikola kale wenkugambira nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ndowooza Museveni okitegedde nti buli kyopulaninga ne Katonda baapulaninga nze nange mu nkola yange wano nga ntandika obukulembeze wano wendi nina ekintu ekyanzijira mu bwongo nengamba abantu twalimu abantu nga 8 nga twakajja tuli abantu nga 10 fekka basooka wano embaga tujja kweyongerako mu bungi naye tulina okuteekawo akakiiko ne system nti buli muntu ajja wano asanga wateredde bulungi nnyo ng'asobola okweyagalirawo ne wabaawo obuzibu tusobola obusolovinga ne tukkiriziganya abaliwo ffenna ne tutandika akakiiko kenakulembera ebisanja 2 nemmala n'empayo obuyinza nakatira kikyatambula wanteri mu Uganda afiirawo n'asigala wano free of charge mulaba baguze bakusonera sente katase of mini mikwano gye betwatese ekintu kino naye mu kintu kye nakolanga na making sure nti nani Baganda are very comfortable in my leadership okubira mu society na making sure nti abantu abatali Baganda nenga bava Uganda bonna babera mo comfortable mu community y'abana Uganda bonna we basangwa wo bali era kibadde successful nakati kikyatambula the moment you're holding a passport ya Uganda nguli mu ggwanga lya Uturuki oba wazze ejjo oba wazze kasita nguli wafunye ekizibu
the whole community bagadalinga ne tukuyamba nova mu kizibu ofudde ntukuze Kampala kati Museveni kyatamanyi nti ffe twaniriza buli muntu yenna gyava ne gyasisira tukuyamba tetwagala kumanya kikikufaako gwanga gyova yensonga lwaki buli muntu asobola okujja mu Buganda n'agula mu prote yakubuuza lwaki wazoba dino kubanga tukimanyi ensi tuyitako buyisa akowa yatuvira akowa yagivira tuli mu kabuka tetwagala kuleeta lutalo ku muntu yenna naye omuntu ali hambo bwatyo n'omutuusako obulabe n'otta abantu be n'owamba abantu be obwakabaka oyagala busaanyaawo aziifu nti bwemukusula mu kitanda mwosula kiki kati nze kintu kye nakola Abaganda kye tuteekeddwa okukola Abaganda kye balina okukola buli muntu kyalina okukola naye ggwe bw'ojja ne doctrine ne mentality yo nti buli muntu olina kuttamutte kubanga aganya okwagala tosobola kuoccupyinga Uganda by all means. It will not happen. Museveni, I bet you can't occupy Uganda with your mission. It can't happen. 1. Toina time. 2. Toina replacement. 3. Enyanja tejula. Enkuba etonya mu Uganda. Emigala gifumya amazzi amakyafu ne gayingira. Victoria esigala amazzi gali kala esinga gego nenga gonna gye gaggwera kiki ekigasengejja ekituyita humanity. Kyetuyita humanity. Kyetuyita humanity. Embeera y'obuntu. Nebwe oyina mentality nti you want to occupy ngokozesa abantu boleta they are going to dissolve nga report we baji kusomete they are going to develop to dissolve ekyo ngabo ekyo bagenda ku dissolvinga bonna olwembera gye basanze mu kitundu abantu abalina akobuzibu babagumiki mu Uganda osanga otunga tamayina Uganda bali muyigiza ne tukifuula comic kuma tukifuula nga kiri happy. Awo yo mukiga ono tumuyita mutoro ono tumuyitani nabera happy nabera happy mu society nakula nabera mulina wano ebintu kyolanga kizibu. You can't occupy Uganda by all means. Ogenda tunyigiriza ogenda tulumya obwavu amasomero gatunde ebyenjigiriza mbisule buli kimu but time egenda kujjanga mission tesoboka. It is impossible tesoboka. Oyina kusoka kusanya Abaganda bonna nalimu akasaya akaganda oyina omusanyawo nalimu akasaya akaganda oyina omusanyawo mission y'okutuukira which is impossible. Otherwise video eyaliro njimaze mwe bali kubeerako mwe bali kujja bangi nnyo abalina ebirabo byange akabox kange kagule lunaku bwezinawulira saa mukaaga ez'ekiro nja kuba mpereza emyaka 40 abampereza obubaka obw'okunjagaliza amazaalibwa mwe bali nnyo mwe balire ddala Mukama abankuumire mwe bali kunjagala mwe bali kubeerako. Official number yange eriko ku WhatsApp osobola ogikubako ku WhatsApp osobola osindikako message enkadde embaga ejja kuddako mu 3 weeks from now naye nga bye mbagambye sina bingi njalo bagaliza okubeera kulungi ku lw'eggwanga eddungi naye nga Museveni wonna wooli manyiga kubugumye naye nga ate ojja kutuuka okwagala okubulwa wonywa amazzi nga tokyasobola ganywa kubanga gwe kyewalowooza nti kigenda kukola tekisobola kukola. Omwana w'omuhoozi wamukunamira omujjomu empale n'omukunamira n'omwa doctrine y'okutta katasobola kuleeta mwana mu public vote nga public yona ekimu ky'omwana mutemu gwe kenyini oli mutemu doctrine wamuwanfu bwali yagala mwana wakusikire wani bato muyingiza mbya bufuzi wani bato muyingiza mu military wadde okutta abantu ne buli kimu kimuwadde ate kalate gw'osindika mu public nga kiwali osubira opulaniza emiliyoni 10 baadi zolovinga babula yiye abala woza kitawo gwe watta ne gye wamuzika ku faamu z'abantu gye batamenyekidwa ye yatudde naye ajja kukulagako. Otherwise Mukama bankumi atakumira mpeera mbagala nnyo mwe bali kubeerako tusinkane endoza ku Sunday if possible alenga bali kunjagaza birthday ya rusawo 0 mukago gw'ekiro mjabatirayo posti Mukama bankumire mwera mbagala nnyo onako lungi. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.